Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mbaniriza konate olunaku olwaleero ku Sunday bakulisaayo mu kusaba abagenzeyo okubanga mutendereza omutonzi kyemukoze kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala yenzadde ni abatuusako ensonga z'amasonga ku Beyond the Newsroom gwe mukutu ebiva wali eri Canada. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuddeyo n'ategeeza General Museveni nti bwe kiba kyetaagisizza kukozesa mundu n'amaanyi nga kyoyagala tujja kikozesa naye okulaba nga ovaako nti Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. ku ntebe y'eggwanga lino bivudde kuki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaamu omwayisi bwe gutyo onono asinzidde Canada bwe nkutegeezeza era mu ngeri y'emu ayogedde ensonga lwaki yagaana okutuula ne General Museveni okubeera nga bateesa obanga balya mu kimu kubanga nti oyayagala kubanga alabisa na kulaga mawanga ageebweru nti waliwo democracy mu ggwanga lino naye ate nga tewali onono bingi byakonyeeko era byenkuleetedde osobola okubanga obitegeera wabula n'obwombeefu bw'ekika ekyawaggulu nkusaba video soko gimpede like bw'ogibaleka ejja kudduka emisinde mingi etuuke kubulisa kinomu ate era mu ngeri y'emu nga bw'eri enkola yaffe njagala okubeera nga nkusaba video eno woogirabidde wonna nga tonna subscribing nga muganda wange soko subscribing ku mukutu ogwa Beyond the Newsroom omala subscribing atojja bo twegaseeko butereevu nnyo ku tiimu empanguzi ate era nkujjukiza nti twakoze omukutu gwaffe omujja ogwa daily exclusive kebera wansi mu comment section ojjabanga olaba butereevu nnyo nnyini ddala link ekutwala ku mukutu ogwo gukonemukko okone mu link ekutwale ku mukutu ogwo subscribing obeere nga otwegattirako ddala ate nga buli kye tusaayo okifuna butereevu nnyo nnyini ddala awo wennyini njagala tutandikire ku eno video ekubisiza bannayuganda obwama wuliriza n'obukkakkamu obw'ekika ekyawaggulu biibino tuyinza okusalawo ne tugamba kati tukwate emmundu tugende tubakube tukisobola tusobola okukwata emmundu ne tugenda ne tubakuba tetusobola tuli bato tuli bangi tuli banyiivu tuli baavu we have nothing to lose byebiridde embuto zibiri mu mannyo. So if we chose violence we can open war on them and kill the hell out of them. Atenga bobo wangu de nakyo kikirizibwa kuba ne constitution etulagira nti bannayuganda balina eddembe okukozesa enkola yonna okugyawo gavumenti eri unconstitutional eya Museveni eri unconstitutional. So ne bwe twandipiikinze byakulwanyisa twandigenze ne tumulwanyisa ne tumuggyako. But we chose not to go that way. We chose non-violence. Lwaki twasalawo ekyo baganda bange banjagala nnyo nenkimakinga clear kuba mbeera n'abavubuka bangi ne bagamba Bobi fe twakuwagira kubanga oli mu banda twakuwagira kubanga oyo osobola okutowa order n'ogamba bufala tugende tubunyalise ne tubukakkanya naye mbagamba baganda bange tetukwata byakulwanyisa kubanga violence ezala just violence. Naffe kennyini tuli wano ne bwe tukwata ebyokulwanyisa ne tugenda ne tulwana nabo mwaka mulamba myaka 2 myaka 3 ne tubajjako bannaffe bangi bafudde ono bamusse ono bamutemyeko omukono ono bakoze eki kyangu nnyo okutuuka mu buyinza naffe ne tufiiringa entitled era abantu batunuulira ne tubagamba mwesi mwe mwatuleeta mu buyinza emmundu zaffe zino ezatuleeta mu buyinza twalwana kyangu nnyo ebyo tugenda mu bwongo tetwava tusalawo tukwenge bannayuganda bonna benunule bonna so that ne bwalibeera nze nga tutuuse mu buyinza sisobola bagamba nti nabanunula tuba twenunula ffenna. That's why we chose to do it as a nation. Number 2, guno mulembe gwakyukamu sigwe guli gu 19 sigwe guli gu 1900
ogwa General Museveni gwe yagenderamu mu nsiko okubeera nga alwana era nga Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine His Excellency the Ghetto Gladiator agamba nti ffe kye tugenda okukozesa si violence egenda mu nsiko newankubadde nga tusobola otowa oda abavubuka bangi ne batugoberera ne tulwana ne tumulwanyisa ne tumuggyako wabula Kyagulanyi Ssentamu yakugamba nti ffe ebyo si byaffe era eyo si enkola yaffe wabula guno mutemwa gwa buli munnansi era bojjukira nti mu 1980s General Museveni okugenda okulwana okubeera nga awangula yali mu myaka gye gimu abavubuka bano gye balimu era yakozesa nnyo abasirikale mu lutalo abamanyikiddwa nga bakadoogo bukadoogo bwe buvubuka obwali obuto mu myaka 13-14 nga bwetikka emmundu nga bugwa nazo bukadoogo abamu ku bo balinga ba informa abalwana mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza kakati Kyagulanyi agamba nga tuli myaka gye gimu nga tulina amaanyi mangi nga tetulina kinene kye tufiirwa kuba waliwo omwana nga asula ku street nga lwanyazeyo akasimu lwajja okulya kati omwana tomusuubirizaamu kubeera nga alina ekyenjawulo ennyo ekiyinza omugaana ogenda mu nsiko wabula Kyagulanyi agamba nti tuyinza otuuka mu buyinza ne tulowooza kyekimu nga bano ffe kye tutaagala kukola kwe kubeera nga twefaananyirizaako yaddakamu n'akeddagala ku bintu bya General Museveni byazze akola wabula twagala gube mutemwa gwa buli munnansi Munnayuganda okubeera nga anunula ensi ye ebigambo ebyo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala nkuwe video eno wuliriza wano tetujja kwogera na Museveni tewali tteeka liriwo litufuula nti tulina okwogera ne Museveni kuba tumanyi kyatwagaza Museveni tayogerangako na muntu ng'ayagala wabeewo enkyukakyuka oba biveemu enkwatagana ennungi no Museveni njogera ye oyagalayo mmeka nkuwayo mmeka ate ffe we are not for sale so kitwayogera era kyetwogera we are open to dialogue we are not open for sale kitwogera kitwayogera nti ffe tuli open okwogeraganya n'omuntu yenna yenna ku nkyukakyuka naye ate Museveni tukimekize clear byenjogera mu lwatu byenjogera ne mu kyama nti ffe kyetwagala okuteesa naye kiri kimu ovaako otya tukuba jeeke oba tetukuba jeeke Bannayuganda abaleke bagende mu maaso n'ensi yaabwe kubanga ekyo kitugwanira ng'ensi ate nga kijja kubaawo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ye tagaanangako kwogera na General Museveni naye ekibuuzo kiri nti bwe tuba tuwogera ku ki agamba nti waba yeetaaga open dialogue okwogera okuwanyisiganya ebirowoozo okwawamu ali ready okubanga musinkana boogere naye nga boogera ku ki ovaako ddi era ovaako otya oyagala tumale kussaamu kijinji oba oyagala tumale kulwaza pressures ekkube okutuka ogende ebyo byonna Kyagulanyi Ssentamu agamba ye waali okubeera nga abaako ekyenjawulo kyakola newankubadde takkiriziganya na kusinkana General Museveni okubanga olukulabako nti bwoti otuuse nga olwafulumya ebifaananyi ng'agamba nti mulaba opposition tutula ne twogera ekitegeeza waliwo democracy Kyagulanyi Ssentamu kyagamba nti no wano mu Uganda tetuyina democracy era democracy yawaffe taliiwo wabula aliwo mu bigambo oba kye tuyinza okuyita mu theory ne verbal wali mu buwandiike ali mu bigambo naye nga mu mbeera eya bulijjo tewali democracy ayogerwako wuliriza wano. Please keep your attention on us. Democracy dies in the dark. But when we have attention from various countries, we probably stand a chance of saving this our country. But the ideas we have for that country, first of all, is to return the rule of law, to return freedom, to boost opportunities, and have all these people that have scattered all over the world come back home because it will be safe for them to be home. We have so many Ugandans scattered all over the world. These people are a resource and they have resources. So if we stabilize our country and make it free and democratic, I am sure that many resourceful people will flock in from across the world, talented, educated, skilled and knowledgeable people, especially young people,
Ugandans that are scattered all over the world, we want to beacon them and have them back to the country. And that massive resource will be channeled to different sectors to develop the country. We are going to crack down on corruption. We lose so much money on corruption, a third of our national budget, of our collection in revenue. That money alone, in our own calculation, can actually fix 100% of our road network in Uganda in a matter of 3 years. We will do that. Kyagulanyi Ssentamu agamba nti democracy mu nzikiza ye democracy omufu. Era agamba nti gwe woosirikira era bo lwaki bakola ebintu bino byonna kwe kugezaako okubeera nga ba exposinga nti wano tewali democracy mu mawanga agali wabweru agatutunuulira ne gagamba nti oh maybe Uganda they are okay. Kyokka ate ng'ekituufu kiri nti none of us is okay. Era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agamba nti wakulwana nnyo okulaba nga at least tufuna Uganda eyeesimisa era buli omu gy'ayagala nga bannaffe ababadde bawaŋŋangusa bagenze mu mawanga nga bagudde eno oli ali eri omulala ali eri bonna bakomewo tuzimbe Uganda eyawamu. Era ng'ebimu ku ebyo ebyokulwanyisa n'okubeera ng'afunvubira kwe kubeera ng'alwanyisa obulyake n'obukenuzi nga buneeno butwale ebitundutundu bisatu oba nkigyeyo kimu kyakusatu bitwala kimu kyakusatu ku nsimbi oba ku musolo ogukuŋŋaanyizibwa mu ggwanga ekimu kyakusatu biriibwa abantu ba ssekinnoomu mu mbeera ey'obulyake n'obukenuzi. Era agamba nti singa baba bakutte ensimbi zokka ezigendera mu corruption oba obulyake n'obukenuzi zisobolera ddala okuzimba enguudo zaffe almost zonna mu myaka 3 bwe ziti. Era Kyagulanyi agamba nti mu Uganda empya ebintu ebifaananako bwe biti tebigenda kubeera nga birabika. Nti gavumenti ya Museveni efubye nnyo okutukugira n'okutambula obutambuzi. Tesobola kutegeka nkuŋŋaana zaffe mu bantu okwetola eggwanga n'olumu batulumba ne ku kitebe we tubeera. Tebatukkiriza kola bye tulina kukola ate nga tuli political party empandiise mu mateeka. So bitukola tutubikola kubanga twagala naye kubanga batulemesa okutuuka mu bantu. Nene tusaba amagezi agafuna abakandidate. Singa tusobola okusinziira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti abeebuuza lwaki kaadi zaffe tuzigabira mu ofiisi, lwaki tukozesa enkola eya vetting ekifo ky'okugenda mu kamyufu, nti National Unity Platform mpawo omulimu gumu gwekola gugenda maaso na kukkirizibwa ab'ebyokwerinda okuba nga batuleka tukole emirimu gyaffe. Wabula bo bennyini ab'ebyokwerinda be bavaayo ne batulemesa n'okukola enkuŋŋaana zaffe. Kaakati gwe wamma weebuuze singa Nuupu etegeka okulonda banakkiriza. Olaba baleeta enkola eyali eya 9 youth under one umbrella nga bagenda okulonda abavubuka. Poliisi bye yakola mwabiraba ne batuuka n'okukwata abaana abamu ne babajja mu registers ne babateekako nti baafa. Kino kyali n'ekawempe ng'abamu bagamba baafa kyokka nga baalonda akalulu ka by election. Ebintu ebyefaananyirizaako bwe bityo. Kyagulanyi agamba nti waliwo enkola ey'enjawulo eno gye bakozesa eya vetting era n'atugerera olugero ng'agamba owaayi tugenda tukozesa style eya robadoba style mu ngeri ey'ekiriwo kimala ennyindo y'enkoko kyekyenyi. Kaakati gwe nno munnayuganda ng'obadde weebuuza lwaki Nuupu tekola bweti, lwaki yogaba kaadi tekola bweti? Ansa ya byonna ye yagikuzeemu nti abali mu buyinza tebabakkiriza ku exercisinga gino. Olaba balemeseza ne constitution oba ssemateeka w'ekibiina kya Nuupu omujja alambika butya omuntu oba ekibiina bwe kigenda okufuna bakandidate obw'okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo yennyini bamulemeseza n'okuba nga ayitawo. So ebintu ebyefaananyirizaako bwe biti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'abyogeddeko. Anyway, kankuwe video eno owulirize His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wano. Electoral Commission oba akakiiko k'ebyokulonda tukeesiga nedda, tukakkiririzaamu nedda. Then lwaki tugenze mu kulonda? Nga bwe tugenda mu kooti naye nga tumanyi nti kooti already bazi compromising adda ne tugendayo kuzambula.
ne kana akakiiko bwe tugenda okambula mwami Byabakama omulabi nga buli kimu akola Museveni kyamulagidde ne bwe kiba kiri mu bumenyi bw'amateeka ne tugenda okumukulonda okumudemystifyinga kubanga nga bwe tuwagamba bannayuganda bakikola juze kawempe omuntu yenna atalina kukkiriza oba talina bumalirivu era asobola obivaako natagenda mu kulonda kwe kawempe ne twabagamba nti no people power esinga people in power amanyi g'abantu gasinga abo abantu abali mu buyinza era kyova olaba bwe twagendayo wakati mu kunyigirizibwa wakati mu kuleeta emamba mu polling station wakati mu jjati okutulugunya abantu twamaliriza abantu balwanye ne bataasa obuwanguzi bwabwe kati kitwagala kikole at a national level kuba ne baana abatunyigiriza baleeta amagye ga district namba n'okusoobamu mu constituency y'ekawempe naye ne tubawangula abaffe singono kalefube tumukola okwetolola ensi yonna pozi banaapangisaako n'age Kenya n'age Sudan ate era tujja bawangula so yensonga yengeri gye tugenda mu kulonda kuno si nti akakiiko k'ebyokulonda kenkanya si kenkanya ne tugendayo okubaleeguula twagala bastretchinga tumakinge sure nti mu ngeri yonna yonna tukunga abantu miliyoni 49 abali mu Uganda bawangule abantu abatawera mitwalo 3. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abuuziddwa ekibuuzo nti okuyingira akalulu campaign okubeera ng'ogenda okwesimbawo okkiriziriza mu kakiiko k'ebyokulonda era onaaba mu mativu n'ebivudde mu kulonda ategeezezza nti enegenda ba challenge nene eri akakiiko k'ebyokulonda era tugendayo nga tukimanyi teri kinene kye tusuubirayo nga bwe tugenda mu kooti za General Museveni ne tuzambula okulaba nga kooti etuuka okukola okusalawo kwayo ne wabawo order from above ebintu ne bikyuka agamba nti n'akakiiko k'ebyokulonda bagenda kubeera nga bakakunamya omulundi ogwokubiri wabula n'atujjukiza nti ebyali ekawempe emmamba buli kimu buli fujjo lyakolebwawo naye olwazzi lweyo ne passion bannansi gye baalaga ne aggressiveness ne bateekawo amaanyi wakati nga babataddeko ekibuli nabo ne basaako ekibuli ekyokubeera nga balonda ne balonda mu bungi ne bawanna lukoola akaluwa agamba singa tukola ekintu kyekimu ku national level tugenda banga tuwadde Byabakama challenge ekyasinza okubeera enzibu era n'ategeeza nti olaba just constituency kambaleeta amagye ga districts namba kakati golowooza ate wane eggwanga ddamba banaakola batya n'agamba ne bwe yazikage Kenya ne Sudan ne Rwanda bajja kubeera nga babakuba akalulu yono ye Kyagulanyi Ssentamu yagamba mu malirivu ekimala okubeera nga yenganga General Museveni era nga tugenda mu kalulu ka 2026 nze Deni Beyond the Newsroom gwe mukutu munywanyi nkwagaliza byonjagaliza kujjukiza nti 8th this month I'm gonna be celebrating my birthday birabo byaffe mubiteeka okwe line ye MTN oba Airtel eriawo producer wange ajja kubeera nga ategeka tuli by the what wamma producer waffe ajja babikolako maridadi sana maridadi kabisa kale tusinkane mu mboozi endala mpitirivu ze tukyagezaako okubanga tubawa nze Deni Uncle Deni then Beyond the newsroom, where untold story is revealed.